Olutuulo olusooka olwatabamiruka w'ekibiina kya NRM omulundi ogwokuna lutandise olunaku olwaleero wali ku kisaawe kya Menunule Kololo era nga bannakibiina bangi bajjumbidde olutuulo luno wakati mu by'okwerinda okunywezebwa. Ku lwa Namungi w'omuntu asuubirwa okweyiwa mu kitundu kino ennaku eziwerako, poliisi ewaliriziddwa okuggala enguudo ezirinaanye ekisaawe kino kisobozese tabamiruka n'obutataataaganyizibwa. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi ennaku lw'enkya ya leero, omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Afande Mike Kananura asabye abavuzi b'ebidduka naddala abataayitiddwa obuteetantala kwesa nguudo zino mu biseera nga tabamiruka agenda mu maaso. Kye tuyita restricted oba cut-offs points ze tugenda okwekebejja abatambulira kweza enguudo. Enguudo zino ze zino wamanga tuyina ku Lower Kololo Terrace mpozi nga si buli motoka ntwanijja kuyitawo naye mpozi abagenyi ab'amaanyi ennyo oba bye twandiyise VVIPs bagenda okutambula mpaka ku luguudo olwe ku Lower Kololo Terrace. Kananura aliko enguudo zamenye abasula mu bitundu bino wamu n'abakoleramu ze basobola okukozesa mpaka tabamiruka lwanaggwa. No ku luguudo olwe ku Acacia mpaka ku golf course. Awo emmotoka zijja kutambula nga bulijjo nga tezirimu okutaataganyizibwa kwonna. Kananura era asabye abo bonna abayitiddwawo okwetaba mu tabamiruka ono okugoberera amateeka agateeddwawo poliisi y'ebidduka ku nguudo era ng'ono ayongeddeko nti tebagenda kukkiriza muntu yenna atayitiddwa kutuula mu kibangirizi ky'abagenyi ekitegekeddwa. Tusaba abantu bonna okugoberera endagiriro eza poliisi y'ebidduka n'abapoliisi abalala abali mu mukolo abali mu kukuuma eddembe oba abali ku duty. Era tusaba n'abantu okubeera n'obugumiikiriza n'empisa ez'amaanyi ennyo. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Oweyesigire ategeeza nga poliisi bw'egenda okukola buli kisoboka okuwa obukuumi eri abo bonna bagenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Naye ku nsonga ya security twakwataganye dda nga ffe ab'ebyokwerinda okulaba nti no tuwa obukuumi buli muntu yenna agenda okuba nti no yeenyigira mu lukuŋŋaana luno olugenda mu maaso. Jengo Eria yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaleero.